She come me, she want me. Ayagala muwe, tayagala bampale bituli. Ayagala bawina bali kumbuzi. Tuyogera ku bedroom buli. Ayagala kuvimba no bedroom buli. She got no love, she need my moolah. Ayagala bagalina, ayagala bagalina maja. Ayagala bagalina, ayagala bagalina maja. Ayagala bagalina, ayagala ngatobulwa mata. Ayagala bagalina, ayagala bagalina maja. So bili kumina mwenda Mr. Gadget Tropi Star, of course Star TV program etikunda tubawe tulia ukanyuma kasabu kanyama ekanyuma so nakulwa lero ahanyuma kantutira kuleta abayimi nga bayina kibekoledde mu business ya entertainment amemeka ko twakulita Fresh Daddy omuyimbi akamala mu business emyezi giri ebiri akoze salon eri worth $1 million mukaga kiba kitegeeza nti achievinze so mu mbeere no nakulwa lero ndi musanyi kubanga nyanyiriza omukulu alifuto like oli unye yennyonyi tata sawa George will drive obuze kwa ku Star TV batuliza babatulaba ku Star TV amanya ne dobozi George will dive atenate ngamba buzaako so George nyaka tutunulire aka Q&A ekiyembuza kyoddamu George onakuleyo tuli ku ki nakuwa leo tuli ku Thanksgiving abasiraamu tubagita shukuru kwebaza kuba kwebaza twebaza mu ngeri ki bakudiru ki oba lwaki twebaza abantu nandirowoozezza nti buli muntu olifuna ku kintu ekirungi oba n'ofuna essanyu oba n'obaako milestone gy'otuukako nti wali ssanyu ne weebaza Mukama ku ebyo byakusobozesezza so nange olwaleero ndi mu kwebaza Mukama ndi mu kwebaza olwa projekiti gye ndiko wano eno nayise ku bantu bange kubanga nnyingira ennyumba yange amaka gange okwebaza Mukama ate nate n'emikwano gyange ginsanyukiddeko. So George ennyumba eno esangibwa mu bitundu byawa gye tuliko olunaku lwali esangibwa mu bitundu byawa wano bayitawo kira mulawaya so njagala tutunulire ennyumba eno ogizimbiddemu bbanga ki ennyumba eno yinza okuba nti tugizimbidde emyaka giringa 3 omuntu watunulira ennyumba eno omulimu gwo gumanyikidde okuli official Kampala toli Kampala tokolera Kampala abantu balina osobola okutegera George abaida ali mu nsi ki gyagakalabisa emirimu ki George abeera Bungereza naye ng'ebiseera ebisinga akolera wano awaka ne Bungereza ngendayo ku kyeyo nenoonya nenkomawo awaka kuba famire yange eri waka wano. Okay. So like ogenda eri bbanga kirumala ng'oli eri ne wano nyinza okumalayo eri emyezi ng'ena myezi ena oluggwako kasita nkwatayo kyenkutteyo ng'okomawo nenkomawo awaka nesinkana ku famire. Olina work permit e Bungereza ndi mutuuze okola ki basically eri ebweru Bungereza nagenda kupakasa ndi ku kyeyo ekijja nga kireeta akasente kyenkwasaganya kyokola so omuntu watunulira ennyumba eno erabika nga big budget nyumba sente erimu ebalirwamu sente meka sijja kukulimba kubanga amazima gali nti mbadde nina ababikwasaganya nga bagambye nti ndi famire maani omulimu gwange gubadde gwakubeera nga nkola byenkola then famire nekola ki abakwasaganya nina abadde abikwasaganya so budget yo so abantu baweereza sente nga bali ebweru n'atuuka e Kampala nga sente ze yaweereza tezikoze kyayagala gwe kyetutunulira wano saawa zino sente ze waweereza zakola kyoyagala sinza nakuddamu nakutunula bali zakolera ddala buli kimu oli atuuka ebweru nayaweereza miliyoni ebyagetutuuka wano n'azirika kifa ku bantu ki okwatagana nabo naye kati nga bwe ngambye nti nze nina famire kwasaganya buli kimu famire is everything. George abayimbi bayimbye Kampala abamu bafiiridde mu mizigo abalala balwalidde mu mizigo gwe mu kintu kya music n'emirimu ddala gy'okola kikyo gyembu sente okuzimba amakula g'ennyumba bweti nga nandigambye nti music asasula bw'obanga omanyi okumukozesa obulungi ate bw'oba olinako gyemu ka investing osobola okuba nti nno ebiseera eby'omu maaso oba oli gwoggwako nga tokyalina hit osobola okuba nga olina kyokola ki wojja awalala nti abayimbi abasinga agenda n'akola n'akwata oluyimba ne lukuba n'akwata miliyoni 10 naka n'azigulamu emmotoka
oluyimba ne lukuba emyaka ebiri oba omwaka gumu n'aba ng'aweddeko nga takyasobola kuyingiza emmotoka gy'afunye nga teri asobola mumuwaamu wadde newo obukadde 4 so kati nze kinalirowoozezza nti abayimbi bw'oba ofunye ssente nga gwoliko n'osasulwa invest that money somewhere mu project endala kubanga nze kyenkula ssente zenzija mu music nzinvestingako awalala oba ate nenzinvestinga mu music yennyini then ate zenkoze mu business endala ate nezikola ebintu ebirala so omuyimbi teyali badde ng'akola ki ng'aconcentratinga nnyo ku music yekka wabula wofuna ssente mu music invest it somewhere else then n'okubeera n'abantu abakulinaanye nga bakwagala omanyi omukwano bangi nnyo batukubira endulu gwasinga naye nga tebatwagala so bw'oba n'omuntu ng'akwagaliza ng'akwagala bakugayidinga abayimbi tumanyi nnyo okuba hit oba notafunakusente amawagali so ofuna amawagali oba tokyawabulwa kati buli woba nga towabulwa otomera ogwa mu nsobi nnyingi naye kati nze nina famire yange embererawo ate tukwatagana buli kimu tukikola wamu. So George, oli musajja amanya ga matufu bayira ke kalwa. George William Galiwango. Musajja wa mama. Drive lija. Yali musajja musambi wa mpira nga mukuba dive. Ndozola bayira wano nkwata mpira. So nali dive. Nenga ta William ne dive. Nefuna wheel dive. Tom Peter will drive. Peter will dive. Will dive. Tambula mungo omuganda kati ni amanya ne dobozi George William Galiwango ni musajja wa mamba akabiro mugoya buwaya yetudde abanzaala ya mama ye na Cheje France tata Emmanuel Mubiru ntambulira era nja kutambulira ddala oyizo okugwa oyizo okkowango tambula. So George ekampala wano okusomoza kungi nada okusavinga nga go service okubanga okola ekintu bwekiti magezi go wandi wadde omulimbi ali eyo nga ayagala okukola ali mu system entertainment business yemu gy'olimu gyo wakadde n'ogata n'okwanja emirimu emirala gyo wakadde okubanga akola amakulu ag'otuuseko olunaku lwaleero ge tulaba kati kubeera n'abantu beweesiga abakwagala nga mukola business wamu nga tobaako nti oba ebiseera ebisinga abantu e Bulaaya tebalina bwesigwa nabo bo tugeza nnyo okugamba nti abantu Uganda batubba tebatwagala baweereza bino naye omuntu otamwesiga naye tasobola kukola ki kwesiga so ndowooza nti olina kunoonya muntu mutuufu gw'olina kukola naye until you find someone gw'oli nti omwesiga ate nga mutuufu ne bw'olikola ki tolina kyosobola kutuukako. George abantu waganya okunza omuntu abalira ennyumba eno n'agitunuulira erimu ssente mmeka? Kibuze tewakimbuzizza naye sisobola kumanya kyenyinza okugamba kiri kimu nti ennyumba eno egulinga mukwano you can never value love tosobola kumanya buzito mukwano tebagamba nti guli mu kiro weziti wabula guba mukwano so eno ennyumba mukwano buzibu ki bw'osanje nga tonateekawo maka gano okusomoozebwa yinza okugamba nti nno mbadde lake mbadde mu mikono gy'abantu abatuufu abantu nga bantegeerera buli wolibeera n'abantu nga batuufu ng'ate bakutegeerera otuuka buli kintu okituukako nga tofunye nnyo okusoomoozebwa kw'amaanyi. Okay George nga tudduka 2019 omuntu omulabi wa Star TV mu kanyumu kano kuba we olina keweekoleddewo so oli muvubuka alina keyeekoleddewo omuvubuka George musajja mufumbo George musajja wa famire na famire era wano wetuli wenyini famire weeri so oli musajja mufumbo alina omukyala alina n'abaana. Okay so George nga tudduka nsaba abantu abatulaba Star TV program ekigunda MC bw'atatyambala atakkoka Rupi DJ Santos ne kanyumero kana akabatumvu oba ko busemba eri omuntu n'akulaba n'okuba nti owakalowooza eri omuvubuka atandika obubaka bwenyinza okuwa abavubuka nti twegombe nnyo ate bwe weegomba kola buli kisoboka olabe nga emikono gyo n'amagulu ogateeka mu bintu ebiyaayaanira okuba obulungi okuyaayaana kwe kubanga omuntu ayagala okuba obulungi akola buli kimu okulaba ng'akola ki tukole naye ate okukola tukozese magezi mu kukozesa amagezi kyentegeeza nti bw'oba okoze savinga ate bw'osavinga baamu nekyokola
tosavinga n'otereka buteresi mu nju savinga ng'olina wosiga okujjira mu nyumba George nga tudduka side ya music abantu bayinza olowooza omusajja gwenkyazizaamu n'abyabufuzi side ya music tulina kipya ky'omwaka guno 2019 tulina ensasagge ebalumbye olunaku lw'eggulo na shootings videos 2 emu bagiyita Yumi Sugar endala bagiyita Woman is Beauty videos zonna zishootinze n'omusajja Frank Maja video zabadde makunale ensasagge zirinde sawa yonna zigenda kubanga ziyingirawo so video ezo mabega ko balina project esembyeyo sembyeyo tulina project bagiyita Your Body ebadde waliwo project wana ne Rodake Mbalina Rodake gwede ne DJ Shell bagiyita Mbalina era video nayo kweri so George will drive any nyimba meka mumbi pinga tubalire nizo kuba ne nyimba nga mukaaga nyimba nga mukaaga awamu so radio okufulumya eryetya album single tufulumiza mu single kizibu nnyo okufulumya album wano mu Africa oba wano e Uganda oyo batetunde oyo afulumya album aba yerimba ebatajja kukola nga tudduka akapera of course she come me she want me ayagala muwe tayagala bampale bituli ayagala bawina bali kumbuzi toyogera ku bedroom buli ayagala kuvimba no bedroom buli